Wow. Omugole. Ngayina amanya mangi nkutteko abiri oba asatu. Singa erinnya eppanvu mu nsi yonna. Yegwe osinga erinnya eppanvu. Gonna. Dr. Hajat, Kuluthum, Nabunya, Muzaata, Gumisiriza, Mami Prince. Mami Prince. Soka tusobola kujja ku linnya lya Seeko. Si kyangu kubanga bambi niwe yali antwala okusoma PhD yaŋŋamba ensonga gye yampa lwaki yaŋŋamba awulire ekitibwa kya dokita kyala ku linnya lye Muzaata kati lwaki ate omulala yenyumiriza nti mukyala wange ye Dr. Gumisiriza ate obambi oli mbe nga tumudropinze kiba tekijja ate no munayimu abakyala 10 nga ggwe osangako babiri. Beerabira mangu oli kasitava mutwala nti ng'abyerabira. Era omwami wange namusaba antegeere nti bwentyo bwendi naye maybe mu maaso eyo ndi byerabira ne kati mpulira kizito kikyali kizito ne bw'ofunyaliwo era still kyamuwulira mu bulamu bwange nti yayandera yanjigiriza ebintu bingi really omukyala atambula bw'ati omukyala ayogera bw'ati omukyala alina okusoma bintu bingi really. Bannange mwena abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu yeze Hadija Kigozo kutusaako ebyo byeyagala olaba ndi n'omukyala omulungi omukyala omuto ansanyusa okuva we mulabye paka we musiibula mukyaliddeko olunaku olwaleero twali bakusinkana a few weeks ago nga buli wetugezaako okusinkana abeera bize buli wegezaako munoonya abeera bize naye leero mugwikiridde kiyifuyifu naye mugamba nti nina okufuna sayinza okulaba kale Hadija nani sayinza okusanga ekisokera ddala njagala nnyo engeri gy'oyogera nyumirwa nnyo engeri gy'oyogera nyumirwa nnyo engeri gy'olabika onsanyusa wenna naawe weesanyusa waliwo oluloberakawo ne weetunulira ng'olaba weesanyusa kati nga nze waliwo olumu wembeerako bishozi zange nga mpulira nensanyusa nga mpulira byenkola mbyagala mbinyumirwa. Ekikulu nina ebintu bingi mu mutwe nina ebintu bingi kati gwe ng'omuntu tofaayo ku kyoli ku kyolabika ngende nga mbaba kati nandi kuki nafuuka nga musajja obino ene bakwetaaga ene awakaawo ene emirimu eno community kati obulamu bwange sikyabufiiringa nange naye ng'ate ofaanana abufiiringa ofaananira ddala omuntu abufiiringa nkola nnyo amulova nkola nnyo nina emirimu mingi mu nsi muno gy'okola gyenkola. Banaye abatulaba olunaku olwaleero tulina Dr. Kuluthum mwebale nnyo okusiiba ennaku 10 abasiraamu tuvudde mu Idi mwebale nnyo mwena abajaguzizza mwena abatuliddeko embuzi tetulina buzibu ffe tukyaliwo ate tubataddeko amaaso mpozi ate tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi mpozi ate tulinayo n'omwami omusaalo olukwata akugamba nti ye akuyambako ku ebyo ebiba biremye mukubireko ku namba y'essimu awo wammanga sayinza okulaba oba naakakusanyukira emirundi naakakusanyukira emirundi emeka gwe oba oginzijukiza emirundi mingi nsanyusa okukulaba webale kusaala nkulaba nesitugidda ensaala munnange nfaayo n'ensaala engeri gy'oyambala empale mbamanyi oba deimani ntono alhamdulillah webale kusaala bambi empale za mirimu kati ndaba engeri gyenjiribamu yenze okutekamera muli kibuuzo ekikola alhamdulillah empale za mirimu madamu mamina okay so kati wayanjulire kuba tulaba abantu bakutegeere ku mannya go Hajat Kuluthum yani nze Hajat Dr. Kuluthum Nabunya Muzaata Gumisiriza Mami Prince omugole ngayina amanya mangi nkutteko abiri oba asatu singa erinnya eppanvu mu nsi
singa erinnya eppanvu gonna Dr. Hajat Kuluthum Nabunya Muzaata Gumisiriza Mami Prince. Gumisiriza muli baki muli baganda? Gumisiriza linnya lya mwami wange omugole. Ate ng'oliko n'erya Muzaata. Anti lye sifadde ejjako. Kubanga alinga muzadde wange nakulira mu mikono gye. Wow, that's so nice. Kijja kuba kizibu nnyo okumwerabira mu bulamu bwange. Obanga wali obaddeko mu mbeera ne bakuwa omwami n'okulira mu mikono gye oba otegera kye ŋŋamba. Mba ntegeera ky'ogamba. So kati tosobola kweggyako linnya lya Seeko. Si kyangu kubanga bambi ne weera ntwala okusoma PhD yaŋŋamba ensonga gye yampa lwaki yaŋŋamba awulire ekitibwa kya dokita kyala ku linnya lye Muzaata. Kati lwaki ate omulala yeenyumiriza nti mukyala wange ye Dr. Gumisiriza ate obambi oli mbe nga tumudropinze. Kiba tekijja. Ate nno munayimu abakyala 10 nga ggwe osangako babiri. Beerabira mangu. Oli kasitava mutwala nti ng'abyerabira. Era omwami wange namusaba antegeere nti bwentyo bwendi. Naye maybe mu maaso eyo ndi byerabira ne kati mpulira kizito. Kikyali kizito. Ne bw'ofunyaaliwo era still kyamuwulira mu bulamu bwange nti yayandera yanjigiriza ebintu bingi really. Omukyala atambula bw'ati, omukyala ayogera bw'ati, omukyala alina okusoma bintu bingi really. That is so amazing. Like it's too touching. So kati mu mbeera gy'olimu essaawa eno nti olina obulamu obupya bw'obeera nga bw'otyo bw'okyamufiiringa tomumiisinga. Era mumiisinga nnyo munaddala nti nina omwana we ate omwana gwe yayagala ennyo. Buli we ntunulira omwana oyo nkaaba nogamba bambi oba omwana ono awulira atya nga ddedi we taliiwo. Mba siyinza kumwerabira. I miss him naddala bwe ndaba omwana bambi. How is your omwana wange mulungi akula. He's very tall and big. Wow. That's so nice. Bannange abatulaba ndi ne Hajat Kuluthum we tutandikidde wankwasizza ennaku naye ng'ate tulina okweyongerayo kagutonye kagwake. Twamumanyira mu kubeera nga tusekeramuko ng'alijjoli naye munnange anjigiriza ekintu kimu nti osobola okusanyuka naye ennaku yo togireeta n'okola ki? Kugikuba abantu. N'ogikuba abantu kubanga engeri gy'oyogeddemu riri mpulidde ng'omutima gwange gwenyikidde. Naye nga tusaba Allah omugenzi abeere nga amuwummuza mirembe amuwe n'ejjana. Okay, so kati tuyingidde mu show. Oli doctor. Alhamdulillah. I'm so proud of it. Okubeera doctor ku myaka emito banna ng'okyebaliza Allah. Nze nali nga mu class twalimu abawala abato babiri nze ne Dr. Florence. Kati nze kale wambye mwami emu mukwano gwange yali mukulu ng'asumagira kati nga tuba tumusikabira wake up zuka lecturer semester. Alhamdulillah munange okyebaza kuba Allah waba yakikuwandiikako bangi bakyagala oluusi natakibasobozesa ne Allah waba yakikuwandiikako nti gwe olisoma bwoti. Era Sheik yagamba nga bane Allah kale gwe yali yakugenda nti ate olimala kufumbirwa n'omaliriza emisomo kubanga naye yali ndowooza teyali pulaani ye naye laba nga Allah amugeredde nti wasa omuwala ono ate nange bazadde bange ne bampaayo so bwe bityo. Alhamdulillah. So kati ensonga y'okubeera nti nno omugenzi yali ayagala nnyo erinnya lye libeereko ekitiibwa ky'obwa dokita. Gwe ng'omuntu okiwulirako otya nti wakyakiivinga? Munaye mpulira bulungi okuba achieved okubeera doctor of philosophy. Munaddala ng'omwana omuwala kugamba butuufu kyansanyusa ate ne kimpa obuvunaanyizibwa. Namanya nti ina obuvunaanyizibwa bwe nina okukola eri abaana abawala kubanga Allah akolera through bantu. Katonda tetumulabako kera nkyali omusabaka ayi Katonda wange nsaba nfune ssente tajja zikuleetera gonna the days of Prophet Moses yaleetanga emmere ne ayita ebintu ne bihappeninga naye ayita mu bantu. Nagamba maybe okubanga yampa ebirungi bino byonna ku myaka emito kubanga nze sitaabonaabonako. Singa Khadija yabonaabona nagenda e Dubai namala nakoma naye nga awe totuuseewo. Allah mwebaza
kyovula ne kimpa obuvunaanyizibwa okuba bambi nga nnyamba ku baana abawala ate omwana wange yaŋŋamba ate omulenzi nti ate mami okola byokuba nga oyamba bawala bokka ate abalenzi n'otabayamba ne mugamba nedda Anwar mbayamba naye kyova olaba nkuyamba nkulese ne mu America naŋŋamba nedda mami it's not about me Anwar it's about abaana abo abalenzi abali obubi naŋŋamba mami ffe daddi we yafa ne bangoba waka bankanyuge bweru mu nkuba singa tewaliwo n'abantu abatuyambako olwo singa siri ku street abaana abalenzi baffeko ne mugamba oli mutuufu kati bambi nabo abayagala school fees abayagala buli mulimu abaana balina ebibasumbuwa bingi oba kwogerako naye nakyo ne mba nga nkikola ngezaako kyovula nkugambye nti I have a lot to feeling. The way feeling. Oh, you know, feeling because what you're doing is gorgeous. Not everyone can do it. Yeah. So kati buli watch college or like you know. Or you know, feeling. Kati bogata kecho. No gata kenda bikayo. No gata ko kasimayo. No gata ko yokola. You know. No gamba. Mashallah. Mashallah. Obo you know feeling. Bana twaze kunyumya mu nakora lero temungama ati naze wano kubuza aja tibibuzo tuli mu kunyumya mu kabozi ate nga bwe tukola ki bwe tubaweereza mpola mpola. Okay, so kati omwami omubyali ati mulungi mwetegekera mbaga twetegekera mbaga egenda kubeerayo okwanjula kwa 25 November embaga 18th December. Nnyo sokolumpe anti kati sibakuwa details kubanga njagala surprise oyagala surprise naye nga ngezezaako okwetegeka ng'omukyala omuganda nja kwambala gomesi bazitungidde wano mu Uganda mpulira nga njagala okumanya gomesi zaffe mu Uganda being nti za culture nti era gomesi yaffe eno mu Buganda saba zitegera obulungi amayinja agagendako gayinza okuba gavudde zo matiro tezavudde muno zavuddewa sokombuli zavudde bunaayira naliko mu America nengula materials nenzija nazo ninga okutunga kujja kubeera muneeno negomba okulaba ku mutunzi oyo agenda okutungira gomesi ate olwo olunaku negomba okulaba ng'okumba nga nkumba ayimba kimpozi kosinga okwagala akajja okuleeta masanaale mataali wow bino ebyabayimbi baneno bamiisa kisimanyanga Karona Ntongo tebijja kubeerawo mataali nesunza okulaba ku ttaali kubanga nze omukolo gw'ettaali nali kugumu ate nga gwa mukyalo kati ekifaananyi kyennina mu mukolo ogw'ettaali dokita kifaananyi kirala music ajja kubaako naye nga sijja kuleetako saagala kugamba kale gubeemu fujjo nnyo 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 njagala gube mukakkamuko gubeere gwaba corporate gube mukakkamuko naye nga music yo muwulirizaako muwulirize era nga mbamu abayimbi n'obuyimba bw'omukwano n'obutonera nembwereza omwami not a boring way I know so kati for example kati nga okwanjula is special obeerayokko n'omuntu eyakuyimbira akayimba taata omulungi simanya bitya nga mu butuufu olina omuntu eyakuyimbira akayimba nawe muli eri ogamba nti nze ajaluna tabulawo Angela Kalula alina okubeerawo toyinayo maybe kambalowoozeeko naye nga program ebadde ombadde sinaba kukyembracing ekyokuleeta abayimbi kankirowoozeeko naye nga obadde tonakimu ate nga nze ndaba nga abayimbi bangi baali agadde okujja okubeerawo kumukolo bakuyimbe tulabe engeri nekana akawala bambi akankolamu challenge erinnya lyako nno ndyerabidde oyagala kawa invitation njagala kawa invitation wongeri omuntu gyabeeraawo nakoppa eddoboozi lyona aba akwagala nga ye akola gundi weyeka content weyeka bakakusindikiranga bakansindikira neŋamba bambi that's
Africa girl. I think I need to invite her. Wow. That is so amazing. Munangola abantu ababeera eyo abadde babakolera ebintu ebirungi temwagala kubalabawo uno ajati abakubye akavulu. Muna omwana okubeera eyo n'akulowoozaako n'akwogeza n'akuimitating ekitegeeza nti akwagala. Okay. So kati omukolo gugenda kubeera wajati? Naye bannange. Kyogamba byonna mbyogere ssaawa eno. Nawe olina olugamba. Naye nga Kampala. Buli mu Kampala. Abantu bange nayagadde mbanguyize. Oyagadde obateeremu omwana. Okwanjira kuli mu Kampala n'embaga eri mu Kampala. Wow, that's so. Bakuzaala mu Kampala? Nze banzaala mu Kampala. Kuno ku Kawempe. Ffe tuli ba neighbours wali ne Sheik. Mama nyawo. Wanaabiranga ku kabalaza nga Sheik akulaba. Twalina bathroom. Nedda nyabo. Wanaabiranga kabalaza nga Sheik yakulaba. Nedda twalinanga bathroom. Singa ffe abaakulira ku balaza. Ate eri mu kyalo, sidozo si mu kibuga. Mu tawuni. Kabalaza nga abantu tebakulaba. Bakyabijjukira kati. Tebabijjukira kati. Akutunulira kakala yo mwana yanaabiranga ano kabalaza. Yakajja ayingire mu kiyingo naye nga takujjukira. I know. Kati manyi nti wakuliranga ffe abanaabiranga ku bubalaza. Twalinga munda mu bathroom. Mu fensi. Tewaliwo fensi naye nga munda. Tebabakkiriza kunaabira ku bubalaza. Kituufu. Dadi waffe yalinga ali so strict nnyo ku ba girls betu. Twali abawala musanvu abalenzi babiri omu yafa. Nalina abawala bangi. Okay, bannange tukyagendera ddala maaso ne Ajati n'ebyokumugamba bimbuze endoza excitement ndabika nfunye nnyingi nnyo naye ng'ate Speed Express awo ku offisi yaffe e Kampala ku Uganda House okuliraana Dahabshiil Exchange tukolera ka visa kakutwala e Dubai. Ajati onaagendako ddi e Dubai? Tuli ready okukola. Bwe tumala embaga yaffe inshallah neyanziza okuba nga muri ready okunkolako. Bwe tumala embaga njagala tugendeko mu umra twebaze Allah then tugweko e Dubai tudde tuwe ku fireworks. Omwami yajja n'emikisa akugamba yagwa mu bintu najja n'emikisa egijja nange nabigwamu bingi nnyo. Olina omukazi omulungi omukyala yakwagala okufa omukyala yakwagaliza ebirungi kwegamba bingi. Omwami wange naye anjagaliza era naye mulungi. Naye kati kamubuze mu baami bonna bonna wajja ati okubeera ng'olonzeeyo oyo gwe tomulaba? Mulaba. Oba onsirisiza. We wakubamu ttooki nga teri amusinga. N'ebino ebintu I think Katonda yabitegeka. Katonda yabitegeka munnange. N'akulaga nti oyo yewuwo. Ate nno ne mujja ne mubeera nga mwefaanagana naye bannange Kuluthum olina ennonda gy'olondamu ebintu. Gwe n'omwami wo ne mubeera nga mufaanagana. Ate ne Sheik tufaanagana nnyo. Kala kwegamba abasajja bo b'olonda gwe Eva obeera obafaanana. Allah bw'atyo. Bw'atyo bwakugerera. Ate so nice. Abakyala abatannaba kufuna baami, abatannaba kusetolinga. Abakyala abali depressed kubanga mu mboozi yo ondaze nti noyinza okubeera olina ka depression but you know how to deal with it. So many women they don't know how to deal with that. For example, losing omwami and they lose themselves as well. So abeera takyasobola kweyongerayo ng'alaba ng'obulamu obukomye. Gwe wamanaging otya okubeera nga moving ahead? Nekirala advice kijoyina eri abawala we batyo? Abawala nga tonna bagetinga depressed oba abakyala nti tonna beera depressed. Ekisooka nze njagala buli mwana omuwala abeere mu ssomero. Teri kirungi nga kusoma. Actually wobeera osomye oba ofunye wings to fly this world buli kimu oba okisobola. Abateka tulaba onaakonkona. So kati abaana abalenzi nabo n'obateeka ku lisiti? Nabo n'obawa priority? N'abaana abalenzi mbawa priority okubanga nabo babeera supported. Kubaana nabo mu butuufu buli mwana amataringa. Abaana abo abato beetaaga okuzimba. Buli mwana yeetaaga okubuulirira, okuluŋŋamya n'okuyambibwako ng'akula. Because Jozi nakulaba olina essefuko olina mukyala we Nakankaka
oli awo yanti sefuka alina abakyala babiri wabuulirirako nange nakimanya luvannyuma oli aji munne nakimanya luvannyuma era abantu baŋŋamba mbuka kati gwe okyali awo waliyo n'omulala konza ataaliwa joweria Allah atusaasire abaana bo baŋŋamba Yvonne yaŋŋamba alina emyaka 2 naye oba agaweza kituufu oba atulimba asobola okuba nga agaweza kubanga ateriyo muwala ayagala kwekuza asobola okuba nga awulira nga gyegyo gy'emyaka gye ate nekyokulala she's a professional teacher bagenda mutikira this month nange yaŋŋamba naye ne mugamba munnange professional teacher nga teyeeyisa bw'atyo ne mugamba nti olaba ku Education Service Commission emirimu gye Uganda nga egyafuuse mitono buli w'osaba omulimu boosi ono anoonya ensonga yonna ekulemesa omulimu kubanga naffe ffennyini tuba n'abantu baffe wabeerayo emikwano gyaffe and on top of that mwenna mulina qualifications zezimu kakati ki ekirala ekyenjawulo ky'olina kati oli wawanikira omukono n'agamba nti oyo abasomesa tajja barepresentinga bulungi yakolanga ABCD nemugamba ne woba olaba nti ojja kuba musomesa weetereeze oli mwana muto future eyinza obutakutambulira bulungi oba oyagala kubeera nga oli freelancer professionalism olina ogita kubanga buli profession erina ethics zaayo kati nawe simanya yani sefuko yaŋŋamba naye mbu atraininga kuba medical doctor ate nga n'abadoctors ne balina professional code of conduct ani dokita ki anaakuwa mukyala we omujjanjaba oba abaana olw'okuwemula olw'okuvuma abantu nzi nababuulirira naye munnanga nti bagamba nti simanya natabuulirirwa yasabala gwa bbumba kati ffe be bamanyi ffe katukole ogwaffe ng'abantu abakulu ebisigale tubibalekere ebintu byokola n'abakyala abakulu b'eggwanga abamu balabyeko nga tebabikola ddiya naye nti ze nkuze ndi muwala wa buvunaanyizibwa byengi nti nafumbira mu maka ag'obuvunaanyizibwa bye twabangamu kweti gwe manya nti behind a successful man there is a powerful woman ate bw'ojja ku powerful woman nga wali mwana muto mwekyekise nakula like you know nkwewuunya I was nurtured to be powerful. Yeah, kati munange omwami namwanga support in the background. Kyova olaba nti ndaba nga nfiitiga okubanga abaana bano mbakola batya mbaluŋŋamya mbawabula ku nsi gye babakoze kuba mbamanyi nina ebigambo ebituufu by'okwogera nabo kubanga namubuuza mu maaso ga sefuko nti sefuko wasookera ku Yvonne nti nedda ne mugagwe Yvonne oli sure otya nti sefuko agenda kuwasa oba naawe agenda kudropinga akwirabire nga bawala be wasooka omusanga nabo yawo n'agamba mbwawulidde but I'm looking for her mom nfuneko engagement naye ndabe mami we yagamba ki mu nsonga ezo munoonya bangambye mami we mulwadde alina kansa alina ekiwundu bangambye nti kati munanga nti omwana oyinza omulaba atyo ng'oba oli awo alina n'ebizibu ebisinga ku bye tulaba kugamba kyetaaga okwongera okunoonya ekimusumbwa njagala ku mami we yagezaako okwogerako naye tulabe waliwo n'abaana bali e Saudi Arabia bangambye baagala omuyamba oyo omuwala bamukoledde ne WhatsApp group waliwo mu inbox yange nangamba nti nakankaka twamukoledde WhatsApp group nga twogera ku ye era nga twagala muyamba kituufu ekyo banaye bakwano obudde butuzibyeko siyenza owa braka nina muddugavu naye ndi wa braka ate nezitale nyambala brak kwegamba nebeera ddala brak alhamdulillah naye nga mujja kutusonyiwa mujja tutwalira awo ffe tuliwo okubaweereza kagutonye kagugule gutya kagwake so kati waliwo omukyala era omulala ayita kwegamba mu mbeera ey'okujigirizibwa mukyala wa Lwasa embeera enjo nabeera nti nabana bamukubye bamukasukidde ebintu wabweru ensonga eno ogyogerako kinga omukyala abaddeko kale kwegamba mu mbeera ey'okutulugunyizibwa emu oba endala ekisooka kibi nnyo mu nsi okuba nga tolina nsonyi omwami oyo talina nsonyi omwami bba w'omukyala oyo talina nsonyi
okusinziira nga gye badde nga bampeereza clips ze ye nga y'omuntu alina nsonyi ate oba tolina nsonyi osobola okukola ekirala kyonna ekintu kyonna kyonna kati ensonga lwaki omwana bamusuulidde ebintu bye saabitegedde kubanga abaana bano nomali okutuyisamu empisa kiva ku taata kati nze nafumbira lwe nasangawo abaana abakulu n'abaana bange bampa ekitiibwa nakati wadde tataabwe yava mu nsi naye abaana bange n'ebizibu byonna bye nafuna tiwalabako ku mwana Sheik ng'ali mawulire nga nvuma era baali banasima baana ba taata eri nga baagala okujja wano ndowooza nga bagamba twabonaabona edda kati tufunye ow'okubeera naye nga abaana b'omusajja okuyisaamu amaaso kiva ku musajja I think kati omwami oyo yalina okuyamba mukyala we ne babeera macuwa ne balaga abaana ekifaananyi ekirungi nekiranga kyembadde gamba nti njaga nnyo girl child asome nti woba osomye bingi by'osobola okwekolerera ng'omuntu n'okukola abaana b'obuwala bakole enji akole ajja kukendeeza ku bizibu n'abaana bamuyisaamu amaaso akole kati essaawa eno ayinza okuba teyeetegese bulungi nga ate ng'ali mu kiseera ky'okubeera nti naagobebwa afuna ku bantu bayogerako nabo bamukakanye n'okusaba mukama be ng'amugondeza embeera yonna kubanga byo muna ebiganye mukama yabita waliwo ebikuyitirirako mwena bimukwasa nomugamba mukama n'olutalo sirusobola ndukuwadde mene olw'embeera y'obudde nti tetwatambudde na ttaala ajati nina engeri gye mukutemu amavumbavumba abadde tanneetegekedde tusazeewo bannaye bakwano tubasibule manyi nti mubadde mukyanyumirwa naye tujja kuba tubaddira omulundi omulala oba oliawo ajati wanaaba mpadde akakisa twogeremu so kati sibulayo ku bantu n'akagambo kamu kokka abantu bonna bali ku HK Media banjagala nange mbaagala nnyo n'abatanjagala mwebale nnyo mune waliwo omuntu eyaŋŋamba tajja kyokumanya ngu olina omukisa n'abakusabira obubi Allah edduwaza bwazifuula nnungi gy'oli so mwenna mbaagala nnyo mbagaliza mikisa gyonna gyokka njagala nnyo abakyala mubeere bakozi njagala mwenna mufune ababaagala mubeere mukwano mweyagale munyumire ebintu omutuufu tuweddeyo